Yes mugamba mutya abanja bakwenda ku Eye Uganda. Let's story tayi waliwo kitwagala okubanga tugusa. Ensonga zino mbali sagala zogerako nnyo. Naye njagala nsooke nzirinde zidevelopinge bulungi nnyo ate nfune ow'ekika. Oba omuntu ayongera okumanya okubanga agoberedde story eno bulungi nnyo. Abeeko ne byatunyonyola, abeeko ne byasharinga naffe. Kiki akuyika kyogenda ofuna mu mbeera eno eya Hajji ne Hajjati ne muwala waabwe Nisha eyakebeddwa kuba byagenze okukeberwa mu bunno okusinziira ku Godfather. Gumumanyi Godfather TikTok okusinziira ku lugambo lwawa ng'omuwala abeerako mu bed space n'Omunigeria. Abanigeria mubamanyi alina eddagala lyanywa, alina lyasiigako putulu, alina putulu babita putulu ye mu Nigeria sibe bamuyita bati kwegamba tamanyi na Jojo abasawo result z'abasawo zigamba nti ye ate ye bagenze omutuukako nga byadda nnyo enjovu like nga n'enjovu biwero. So kampite seeka wanabeereko ne atuwe story entuufu mugane wange jangu musinje baleko se gwe w'ekika amanyi ku nsonga eno n'ebigenda mu maaso. Nsonga eno eya Nisha ne Seeka etambula etagwa kuba nalabeko ng'okayana ne bakadaama ne bakuyisaamu eggaali ku nsonga ezo. Kiki oyogerawo? Ayi kati olaba ku nsonga eno. Bantu bawe info, bantu bagala funa info. Kintu kiri bwe kiti kati tutandikire ekintu gye kyava. Kintu kyava kyajja mu mbeera nga twakalaba omusajja omukulu ng'aguze soda keeki awadde omwana ali mu kuzannyira mususu we wano ebbali. Ekintu kya kati oyo omusajja kye yali akozesa ngalo? Yali akozesa ngalo. Ate eddimiyo yakozesa ki? Ebintu bya ddimiyo birala ye wa lulimi birimo okusitula. Era kimanyi olulimi lusobosera kiro 10 ez'ennyama. Olulimi ddimiyo yankakasizza ng'olulimi lusobosera kiro 10 ez'ennyama. Kuba obwedda kati buli omu abaani buli omu abaani area of expertise wali omukugu mu mbeera emu. Amin. Okitegeera tuveeyo wa ddimiyo. Kaakati ekintu kya Seeka Hajji Ali. Hajji Ali yafuuka dda Hajji. Okagenda mu maaso. Ekintu kya Hajji oba kale Seeka gwe nga wali kiyise. Wagala info kuba okolera abantu se. Bwe kiri. Kyajja mu mbeera bw'etyo okusinziira information ne story ngeri gyetambulamu nti at first kingambe kizze nga kigoberedde emabega oli omwami okitegeera nga fe abasajja oba omuntu yenna yali badde eyo ng'alina obuswavu oba ekimuluma nti omusajja oyo yali badde akola lwaki yali badde akola ekikola bweki. Kati n'ekisitole kya Hajji bwe kijjidde nti abasinga muffe oba nkiyite omuzungu akiyita bumping into things tugudde mu bintu. Ugandans are quick to judge. Kati nga bw'okyogedde we are quick to judge. Tetubuukira tugambira bwoyo kati yalidde. Kati ate ensonga Uganda tulina obuzibu mu kasita ensonga eyingira kkooti y'abantu. Kati abantu tesobolera ku misango kati ife nze naawe nga olaba ne ba YouTube abalala oba abalala bonna bayinza okufumitiriza ku nsonga. Fa bayinza okuleetera abalala ate okufuna ate endowooza endala. N'amanya nti busitole bujje badde bweti. Okitegeera. Kati kambeeko kye mbagamba baganda bange. Ebintu ebimu tolina falling into decision oba coming up with decisions. Tomanyi kiwa gye kivudde. So story nga oyogedde nti obadde oludde ogikola ng'obadde you waiting for the right time to harvest. Okitegeera. I think the right time to the extent nti story yajjanga ffenna tugusalira Hajji mu ntandikwa. Owulira naye wofumitiriza ennyo n'ova ku story ya Hajjati nga we bagikuwa kale woba ogiwuliriza bulungi. Hajjati tebamulwanye nnyo kale nga tetunagenda kulwana Hajjati. Omusajja tusooke twogere ku engeri nga ekyatambula nti omwami baamukwata nga atikka. Omwami tukimanyi Hajji akolerawo Sudan.
bamukwata atikka amagye ne gamusalako paka wa Kajansi. Owulira bwe bamutwala e Kajansi biyo babivulungatanye bamugye bamututewa Nateete. Owulira Hajji alwanawo nga omanyi nti musajja wavunaanyizibwa akubye ku masimu awo bamuyambye nga omanyi nti when you surround yourself with good people you also they give out to the positive results. Okitegeera ne bagezaako okuyambagana nga munno mukabi ye munno ki munno ddala. Kati Hajji bagenda positive beiro nti Hajji agenda kukola ki agenda kuteebwa. Hajji ati olwagawulira bati n'ateekako nkookolo atondeka nnyuma paka ku poliisi. Hajjati Zuura Mama Fiina we yamuyise nti zuulira ddala amaki amazima. N'amutwala n'akaaba amaziga women are good at pretending. N'akaaba crocodile tears omuzungu yali gayise awo amaziga agagonyawo yevulunze mu ttaka oba gamba nedda tekijja kukola ki tekijja kukola. Kaakati ng'ebintu biyingiramu abannamateeka baani obimanyi kati nga ensonga etansogejja kati ensonga etuuka evaayo mu mateeka walinga we twakiise nti mu bya amateeka nga gatambudde Hajjati agizza wa yekubira omulanga mu media. Amateeka gaganye kati Hajjati omukazi okulemererwayo kati Hajjati nze wengenda okugambira nti kati wengenda nti wano nze wengwira where I get the interest of the story Hajjati atandika kunoonya ku bantu abali muyambye mu mbeera nti Hajji alaze action nti asobola okufuna bail. Hajjati n'atuuka ekiseera n'alaba nga omusango gwe kati sigenda gamba nti ekintu kye kuba kati sinatuuka kituuka ekintu kati kintu nkite justice tanagifuna. Owulira n'agamba kati nkoze nti n'ayingira amawulire ministries awo n'ayita balamu baani bonna obawulira ne babiyingiramu ne kkooti y'abantu n'ekola ki n'etuula n'owulira live ne zifuuka live nga wobimanyi owabirabye siko wansanze abakulu bagusaze Hajji mubi nnyo abasajja in one way or the other I won't send Hajji kino oba Hajjati kino but ofumitiriza nnyo mu nsonga story ya Hajjati wojuliza nga weebadde etambula eyinza okuba ebadde erina amagulu etambula abula tetuuse wali waabadde agyagalira oba kale we yali gyagalidde mangu yovuukira kati yakoze ensobi ati one advantage yasoose n'akiraba nti kijja namuyamba n'akola ensobi ate n'ayokya kubeeta ebintu mu media kuba ensonga buli lw'ogiwa nnyo public n'ogaa nti kati omanyi nze ensonga nzitadde mu bantu owulira tugenda beera forced okunoonyereza by detail okitegeera kati omuntu yenna ng'ogenda kwatibwa kati omusango oguvunaana Hajji giri emisango ebiri defilement ne rape. Defilement kyekiriwa okabasanya omwana nga tanneetuuka nishaga gwe bagamba rape okuliisa amaanyi ye tekiriiko myaka okitegeera kati tekiriiko myaka nti yo omu ku bakozesa aba teyeeyagalidde ye rape okitegeera kati Hajjati agamba omwana bakola ki bamukozesa ate nga bamuforcinga buforcinzi ebisenge babiyuza exactly sinzira ku basawo wabawo breakage because force eba y'amaanyi kati ate akaseera akakyasinza okutambulizaamu obulwadde ako kennyini webale nnyo kati wenzigira wano mu story eyo omuntu yenaamalira when you're forced to have sexual intercourse oba kale tukiyite defilement abasawo bagamba okusinziira nga woogambye ne story wezitambula nti omwana yakozesebwa emirundi egiwera Mama Nisha oba Hajjati Zuura ne Nisha nga waayogera agamba nti gyali emirundi eki mu Gwokutaano ogw'omusanvu
ne mu September. Owulira sije emirundi esatu. Kakati nga mulumu eyo mwali mulimu abalala. Mulimu abalala. Ekyagaza seka yamuliranga waka mu erumu yabwe. Nawde nyumba ya misiga ebiri. Nga mwebali bebasanga. Alinya nasumula empapula nga bawulira. Olaba wane kati kamba pire kola wane Dubai. Ewali ba sniper. Ewali abaana basiba omukka. Abaana ababa muli bamo. Kato uli adi sound. Basobola okuwulira. Ate wali omwana omutogo mu nyumba y'abantu abangi. Ng'olimu ku mwana muto omuteekako amaanyi. Banna balimu baba tebawulira. Kati wenjigira uyayi aise kubato bakuru be mwana ndo sio mukuru na miaka 14 kati ona ajigwa naita kubakuru ona ajigwa aita anati ajwa muita neri naliri anati I think ne Hajjati ajiye nga omanyi musajja wa dembe erinya alita anati ne myaka jejo gira kati kigambibwa mu story ya Hajjati Omanye Hajjati tugenda kukwata ensobi nyingi wano. Yesu mule bitayidde genda maaso. Kati buki kino. Kati story of interest nze wejira wano wegambidde nti Hajjati onyera kukwata ensobi emu nti Hajjati oli mukazi nga muwalawo. Embeera nga bakuforcinga akaboozi ogimanyi. Oba mulundi gwo gusooka nga weebaka n'omusajja. Omanyi byoyitamu oli muntu mukulu fena tuli bantu bakulu tumanyi obulumi atenga muntu asobola kusirika mu kaseera ako to the extent nti napa abasajja akaseera ako otuka n'okeetamwa nga teri kigenda maaso you're wasting a lot of time ekirala oyo n'amaanyi owulira ate nga togguka mulimu n'okwedugaza mu mbeera y'omusaayi okitegedde omuzungu akiyita hymen when you losing your virginity ogwo omusaayi oguvaayo baguyita hymen when you lose your virginity and the hymen flows out ne mu ntambulayo kati nze naawe tuli basajja omanyi kyekitegeeza n'engeri gye bitambulamu Sigumuseebi. Kati kyonyogerako nkimanyi owulira noli olaba ne muba mu wakawo era akaaba ate yatevaako omulundi gwa ng'ennyumba y'abantu nga mukaaga nga nawulira mbu Hajjati bamulekanga namubulira kati wulira Hajjati wetukubira sitole eyo ebituli waawano nawulidde conversation y'omwana ng'oli codinga owulira ne story y'abaana nga bali codinga owulira speech nga owulira chorus nti waliwo oba nkiyite nti nalimise cheerleader oba choir leader nga olaba nti walwawo atandika emboozi kali gwe nozimbira kuli owulira njagala owulira emboozi engeri gyetambula omwana anaati noono omulala ayogera nti nange namulabye abadde ayambadde bw'ati wowulira nti gwanati video etategeka gwanati nishana agamba ki owulira anati natandika okwogera n'omugambo otya owulira nti script it is revised okitegeera kati mukubanga script eri revised ogiwulira nga story omwana engeri gyebogera noli nti namulabye nange nti anisha yagamba nti ebyo biseera ebyokunkwatira oba ebyokunneebakako bibejja nnyo nga ddadi waali owulira okumanya ensonga eno eri revised nnyo anaati waba Hajjati Zuura si yamuzaala nga ddadi yamuzaala nisha olwaliyogedde ekigambo nti eyo embeera ebeerawo nnyo taata nga azze nisha yali badde yeesika mu mutima n'agamba tekisoboka leka kuwaayiriza ani ne owulira yagenze bugenzi yasigadde afulowinga nti nze oli musiru nsobola okukwata ku bbeere ne ku bbina nga nkuzuukusa owulira nti script bagivuze bagizza waagi okitegeera byavudde nti anaati n'agamba ki nkuzuukusa kati ate nedda nga oli akivuga mu direction ye nti nkyagala wano okitegeera ng'owulira Hajjati
ya wayogera ekigambo bali kwe Kongereza kwe batandikira okwogera emboozi exactly kati nawulidde mu story obozeeyo mwena story good enough tweyanziza nnyo nga ku media kweziri. We shall not judge by what we hear, but it is what he was saying. Wowulira mu story y'omwana agamba nti akadeeka oyambuka kayambuke. Kadeeta kitegeeza odeeka erya bugundi busatu. Omwana asobola waggulu. Cheka ng'anyeenya kuva kati wanadduka. Kaza kuwulire wenkwatira Hajjati Zuura. Omuntu okusinziira ku mboozi y'omwana balaga nti neeti ebeera ku ddeeka kwe basula. Nkubuulira amazima wali osomyeko wali obaddeko mu kisulo si kyo? Woba ofuluma neeti n'oba oli waka tekyetaaga kuba mu kisulo. Woba ofuluma neeti tebiba byangu ng'ogenda fuka ng'ofuluma ogenda ofuke. Osooka n'okuba neeti awo teyeggula. Omwana kiri kutwala eddakiika mmeka okuzuukuka uve mbulire bati kati ntunula bati. It takes seconds okubanga obwangu buli fresh nti osege Haji yalinnya ddi akatanda n'ayingira mu katanda k'omwana nga kuliko neeti n'akola byakola ono agenda ozuukuka bati Haji nga flash gusobola okudduka mu neeti n'ova katanda ka waggulu n'otuuka wansi omuntu nga tannazuukuka n'odduka agenda okuzuukuka bati amagamba ge kitegeeza aba alina kyabadde asuubira azuukuka mu bwangu. Yali kutaata eyesaagi ng'akuba neeti awo abuguta oba bonna baaliwulidde omuntu agwa olw'obwangu bw'ayagala akozese ngadduka tebamusanga. Owulira bonna baalyebuuziza kiki ekyo era bwe kiba nga gyali emirundi 3 omwana nga bagamba yali asoma naye nga bamukyusa nnyo amasomero. Omwana lirwe yagamba nti kati sigenda kusomera olw'embeera kubanga omuntu yenna tukimanyi woba oluzinze baginiteyo entambula yo teba yeemu. Oluzinze baginite ya rape balina abaana ku ssomero Masimbi bakwatako omuwala naye yatambulanga amagulu agakoze bati bamukwatira mu dining. I remember wali mwaka kinenga nali Masini nga tuli bato bagamba bavubuka bamwe bako mu dining naye yatambulanga amagulu ayengera yatambulamu kisegeera ngola si embeera ya bulijjo. Omwana nasikumacha n'anaaba ensuka nga tekuliko musaayi n'agenda ku ssomero n'akomawo n'ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu ngera ajja akola kyeri okudduka mu neeti nno kankubuuli nga tetunagenda nti kati abuuse eddeeka okudduka mu neeti eyo ebya supidi mu kisulo neeti nekunyola nekwata amagulu nze lumu akatanda kanjuzaako wano neeti yankwata kudduka bino nti batugoba mu ddoomu neeti nenkwata osegeera kati Haji oyingira otya akatanda neeti kale tugambe neeti yagijjako we n'agigaziya asobole okuteekawo engeri gyaddukamu pulaani B n'obuka katanda waggulu okuzuukuka weetaaga sekendi 1-2. Owulira bano okudduka katanda agwe wansi eyo force aje omulaba musajja yakuta emmere osegeera eyo face oba ogiwuya ne mukulinnya akatanda era kate ne wano mu force wano nti era owulira atisi era kye bagamba okukolola kwe kuddusa omuntu n'abuka katanda n'afuluma bagenda okuzuuka nga taliiwo. Ezo ze bayita loopholes ennyingi naye bamwe balina ku social media tulinako abasajja abali ekiri yakyogera ngaatya details kati ekintu kino Hajjati yalina ekintu kye bayita manipulation. Afa abanya asobola okuteekawo embeera nkiyita kati dark psychology nja kiyita evision. Aba musome ku bitabo bwa dark psychology ojja kulaba bakikunnyonnyola
Smith Adams alina engeri gye yakyogeramu awo n'agamba nti omuntu ateekawo embeera ku mbozi gy'akunyumiza ng'ayagala gano olina kukwatibwa olina kuwuliriza ye n'omenyeka omutima osege asobola manipulatinga vision oba story n'agikuteekamu emotionally owulira that's why tugiyita vision nti emotionally ogifiiringa vision ng'akiku expressinga osegeera n'owulira nga kikutteko nnyo kati era wennenyeza wano Fifi da Queen nga Fifi da Queen kalibala nga we mwadduse mu mbeera eno ne mukuba Hajji ne muteekayo story nga muli ku side ya Hajjati bino byonna nga biweddeyo nga we have found nti Hajjati ali guilty Hajji ali innocent muveeyo mukuba amaviivi era muddeyo ne story zammwe mugambe abantu nti omanye kiriwo mutusonyiwe ku mbeera bweti ne bweti n'ekintu kyekyaliwo era kikino ekituufu osobola okwetonda nti ku nsonga gy'otaakola basobola okukubbiza kati ate sigamba sayina kibisibimanyire mungamba ate sigamba bannange omukazi ampaayiriza naye mbuye bagenda ne bamubuuza yayagala mukazi we kyayo kati kambeko kyegamba ebbaala omalanga okuuma ekitiibwa kyo n'onaaba tolina ssente ekitiibwa ng'okikuuma gwe nga gwe Hajji yalwanira nnyo kuzi sente zaaziina alhamdulillah naye ekitiibwa okibula that's why Hajji mu mbeera yonna njagala oveemu eno story nga we wowulidde nti Hajjati yaleeta story ne tukuba Hajji fenna tucriticizinga Hajji owulira we twawulira mu mbeera ya Hajjati nga naye Hajjati ne tumunoonyerezaako ennyo aye kale wowuliriza story ya Hajjati omenyeka bumenyi singa Hajji yalina embeera ezo kwokyolina omumanya nti balina waliwo embeera gye tukiyita mu Luganda ensi y'ennaku zino bwino ovaayo oyogere andi toyogedde oba oyo kiza abantu bakuvaamu kati kambeko kyegamba waliwo abantu mpozi ng'oli kamiliyoni boogera wasazeewo wasibye nga talina kyagu kati kamini musanja wange simanyina kumanya kati esokenze embozi yakabeeza kwe tugibumule kati embeera ya Hajji kambe etulina embeera za njawulo kati nga we tuzze mu kamera wano Hajji ojja kumusanga nga si muntu wa kamera owulira ojja kwesanga nti when you go into details ne ku mbaga ye ng'awasa omukazi kigambibwa omukazi yayita abaabukwedde abakazi baagala nnyo status status kyekibatambufu naye nga bakimanyi kyova olaba ne ku mawulire yateekako mbu muwala wa minisita anti era status kyendi mu kugamba kyekifumbisa n'abantu abasinga tebaganye bufu baba babeerewo wiiki bbiri ne bavaayo badduushi status kasamula ofuna mbwe nedduushi naye tumanyinayo abasumbi bangi ku dduniya kati soke tudde ku nsonga ya Hajji Hajji nze nganze ati wakuvyu katandika okubreaking ensonga kati nze nganze ndabira ddala nga Hajji tafunye bwenkanya nga Hajjati ye waagamba nti yatafunye bwenkanya kubanga Hajjati akkiriza omusango gumutuddemu kubanga kubuuza kwa kitayogera yakifuuwa akiriza munda owulira kati tudde ku nsonga kwaki Hajji kati kambeko kyenkubuuza ekibuuzo byonna byonna nga tetunaggwa mu mboozi nti kwaki Hajji waba tali guilty yali awaayo ebyobugagga mwebuuze ekibuuzo ekisooka era bibiri actually bijja kuba bibiri among the two parties ani Hajjati nga amaze ekibuuzo ekyo nti Hajji biki ani aleeta idea y'okugaba ebintu mukazi Hajjati kati Hajjati Zuura nze kankubuulire lwaki bandigabye ebintu omukazi kubanga akantu ko kanconfusinzeemu kamulyemu ekirimi waliwo omukazi muzungu mu America erinnya ndyerabidde by the way mbadde ndi ku documentary ndigisomako nnyo erinnya ndyerabidde omusajja yakwata
akaana ke ka myaka 7 emyaka 7 owulira nakarepi nakana nekafa owulira we bajja mu kooti omukazi yajja n'emmundu owulira natta eyarepinga oba rapist te nga alaga nti obulumi buli obwamaama okimanyi kyekitegeeza obulumi bwamaama buli kimu kisoboka kubanga documentary gyenkugambako yaddako si ya myaka gino n'abali bazoolereza bali tebagala mmanya kati omukazi yatta omwana ng'omulaba yakuba amasasi. I don't know whether it was the husband because I did not go into details with the documentary. Tinabadde nina byendyo kumaliriza ku mulimu. So ng'olaba omukazi yakubye amasasi naye ng'olaba n'asigalawo ne bamuggyako emmundu ne bamu-arrestinga nga awulira kati are relieved from the pain. Okitegeera maama yenna tukyogere mazima bamaama mwena muvudde muveeyo mu nsi olaba omwana just neighbor akuvumira mwana ne mwawula kati wulira ne mwawula ne mufuka kabwanango paka bukulu paka bukadde owulira kati bwe susu w'omwana wo gw'ogamba nti bamukozesa n'omwagala ati compensation ebeere ya ssente bigatta kate era kati we bitagattira ku lwaki Hajjati akola self abeera beneficiary oba ye ne muwala we nti ennyumba nabwe n'omukwata ne miliyoni oba 2 mbu yiye n'abaana be Hajji babazaala mbu yiye kati empapula ziri bwezi tizigamba ezasooka okugamba kuba Hajji ye already ali mukwata Hajji ati ngenda afumba kintu kye Hajji gwe kyolina omanya alige kigambibwa Hajji alayika agenda mu wiiki ezi n'okusoba kuba ebintu bino omusajja avaayo Hajjati omuzika kubuulire kumanya oli omusajja alwanira kitiibwa kye n'owulira agamba nti if I'm to lose the house ebintu nagamba nti ssente ezanga Hajjati okimanyi nzizo owulira akange keekako neyo tunaba twawukanye oba kale bino nga biweddewo tulina abaana tusigala tugatta nze naawe osegeera nga Hajji alaga nti ebintu tukola bikole nze nsuuluku ennyumba naye nzija mu mbeera eno owulira nzija mu mbeera eno gye ndimu oyagala kintu bintu biibyo bitwale owulira naye sigenda kati empapula zasooka ne zigamba nti abiweye n'abaana Hajjati n'agenda n'arevise empapula naga nedda nze Hajji akole nti anguzizza kuki ku nsonga z'omwana n'agamba kati Hajji bagira bino empapula abannamateeka babitwala wa Hajji nti